mbadde mu mbeera enzibu. Mbeera enzibu. Tewali kintu kizibu nga kubeera mu fix, kubeera mu budde obuzibu ennyo kyokka nga options z'olina ntono, oba nga tomanyi na kumanya options ki z'olina ezinaakola. Kati ffe abakkiriza, omuntu yenna ng'okkiriza mu Katonda, ng'okkiriza mu Bayibuli, ba Christian, oba tugambe yazaalibwa obujja, you were born again, kubanga teriyo Omukristaayo atali born again. Tekikola sense. Byajja eri Yesu Kristo anozaalibwa obujja, what we call being born again. So kyogera ng'eddiini naye nkyogera in the context of faith. So fe abakkiriza oba abalokole abali born again, the new believers, the new species, Bible bayita ba new creation, weesanga nga tolina options nyingi, olina ekkubo limu lyokka, ekkubo limu lyokka. Ng'obeera mu kizibu, ofuna obuzibu, oba n'ofuna ebizibu, oba n'obeera mu mbeera ekunyiga nga weetaaga obuyambi, naye nga options zo nfunda lwa nsonga Yesu ye kkubo lyokka. Ye kennyini agamba nti nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. So bannaffe abalala baba ne options nnyingi eziri wabweru wa Kristo. Asobola ofuna obuzibu n'asalawo agenda bbe, asobola ofuna obuzibu n'asalawo akumpanye oba alimbe yeetaase. Ne munnange ffe si bwe tuli. Obeera mu mbeera nga wasalawo n'olokoka, wasalawo n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, nga tokyayinza kumwegaana. So obeera oli mu fix nga mu Yesu mwokka mw'olina okujja ekyokuddamu kyo, nga mu Yesu mwokka mw'olina okufuna obuyambi. Simanyi oba otegeera kye njogerako, naye nze nkitegeera kye njogerako kubanga mbaddewo awo, embeera ngibaddemu. Mukama n'antendekeramu obugumiikiriza, Mukama n'antendekeramu okukwata empola, Mukama n'antendekeramu okumukkiriza n'okuwummulira mu ye, okuwummulira mu Mukama Katonda. So Yesu ye kkubo lyokka ffe, eri ffe abalokole, eri ffe abakkiriza. Yesu yekka ly'ekkubo. Tekisobola kugamba nti kati kenfunye ekizibu kanneetaase, kankole kino bwe kiti, bwe nnamala okuyitawo ndyoke nziremu ndokoke, oba ndyoke nneenenye, oba ndyoke nzijukire Bayibuli. Si bwe kiri. Bw'oba nga gwe bw'okola ng'osuubira nti walokoka, muganda wange okyabulamu nnyo. Si bwe kirina okuba. So mbadde mbagamba nti ffe abalokole, mbadde ndi mu kweyogerako ne bagamba nti nze nafuna ebizibu.
Mmanyi wano mu Central e Buganda omusajja teyeeyabya, teyeeyogerako byonna, tanyumya bizibu bye mu bantu. So siyinza bamalirayo bizibu byange ne Bayibuli ekigaana. In fact Bayibuli yesooka okigaana, then ife abaana b'abantu nitulwaka tukifuula ennono oba amateeka. Naye nga sola bamalirayo bingi, sola babuulira kingi. Naye mbadde mu mbeera ng'embeera nzibu, ngiyiseemu. Kati embeera ne weebezze, tenkuba nga bwe yankubanga. Waliwo obeera ng'embeera ze n'ekkuba katono okujja ku kigambo. Yesu yayogera n'agamba nti omusajja azimba ennyumba ye ku lwazi, omuyaga bwe gwajja ennyumba teyagwa. Naye eyazimba ennyumba ku musenyu, omuyaga bwe gwajja ennyumba teyasigala ng'eyimiridde, ennyumba yagwa. Saba Oluganda, baganda bange, brother, sisters, muzimbe ennyumba zammwe ku lwazi. Toba na kkubo ddala lyonna ng'agamba nti Mukama taakulokole. Tolowooza nti olinayo ekkubo eddala, kubanga Yesu, ffe gye tuli, Yesu ly'ekkubo lyokka ery'amazima n'obulamu. So nagenda ku maviivi gange n'ensaba Mukama andage ekyokukola. Ekituufu nga simanyi kyakukola, nga mpulira abasumba banyumya ku byamagero nze bye siraba, nga mpulira abantu boogera ku bamalayika abayamba nze nga sibalabako, ng'abantu boogera ku ssaala eziddibwamu, baasaba ne baddibwamu. Kati nga nange ndi mu budde nga neetaaga okuddibwamu, nga neetaaga Mukama okunnunula. Naye waliwo embeera ekulumba ng'ekulumba mu sipiidi, n'owulira nga tosobola kugumiikiriza Mukama Katonda kujja kununula oba kukuyamba. Bwe kyali nange ku lwange, sayidi eyange bwe kyali, ng'embeera ennumba ku sipiidi, nga mpulira tewali budde bugumiikiriza Mukama Katonda wange kunnyamba. Naye nga naakola ntya muganda wange? Nga nnyinza kukola ki? Neewaayo dda eri Yesu Kristo nga Mukama wange. Sikyasobola kweramula kugamba nti neetegeerere oba neebeereremu. Ngenjogera ennaku zino bwegamba okwebeereramu. Ffe Yesu yatubeereramu munnange, tubeera mu ye naye ali munda mu ffe. So nga siyinza kwebeereramu, kwepulaningira, nga ntuse ku point egamba nti kangezese Mukama, kanywerere ku ye, bwe kuba kufa nga nfiiridde mu ye n'afiira mu ye. Bwe kinaaba nti alemereddwa okuntaasa, aizulu. So ne mwegayirira Mukama this time around, singa onnyamba n'ombuulira amazima bwe gafaanana, n'ombikkulira abafunye ebyamagero, bojje mu mabanja, bonnudde, obakoze otya? Bo bakoze kyanjawulo ki? Bo batuuseyo batya mu buwanguzi? Nange kyenjagala
Bible eyogera bweti. Joshua chapter 1 verse 8. Najogerako dda mu video gye nayisaawo earlier. Egamba mu Luzungu. Egamba nti, and this book of the law should not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do all that is written in it. For then shall you make your way prosperous, and then shall you have good success. Kankize mu Luganda. Mu Luganda egamba nti kino ekitabo ky'amateeka oba ekitabo ky'ebiragiro bya Mukama Katonda tekivanga mu kamwako, wabula onaakirowoolezangamu, onaakifumitirizangamu emisana n'ekiro. Olwo nno olyoke weegendereze okukola byonna ebikiwandiikiddwamu. Olwo lwokka lw'onaafuula ekkubo lyo ery'enkulaakulana, era olwo lwokka lw'onaafuna okuddibwamu okulungi, good success, oba okuwangula okulungi. Ebyo Musa, Prophet Moses ye yabyogera eri Isirayiri ng'abijjewa Katonda n'abyetera abaana b'abantu. Earlier mu chapter 28 mu Deuteronomy, Katonda yawa Musa ebigambo abyogera eri Isirayiri. Nemba sibikuddeewo bikkulawo. Deuteronomy 28 verse 1. Ekyamateeka essuula 28 olunyiriri olusooka. Ayogera abagamba nti bwe munaakwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe mujja kubeera ba mukisa. Mujja kubanga ba mukisa, omukisa gubasingenga n'amaanyi ne sipiidi. Akiira mu verse 2 ne 3. Mu 3 n'abagamba nti mujja kulabanga omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Agamba nti mujja kubanga nga temuliimu kigumba mu mmwe. Ayogera bingi ku mukisa. Kati nno Mukama yatandika okunsomesa. Teyampa miracle. Nti erukedde lumu nfunye $5,000,000 ze mbadde neetaaga. Si bwe kyali. Terwakya lumu nti kati nfunye $10,000,000 ezintaasa. Si bwe kyali. Mukama ali systematic. Sigambi ntasobola zikuwa. Asobola ozikuwa ng'ozeetaaga bwensuubira. Naye nze sikinnalaba. Nze sikyennafuna. Mukama yanjigiriza buyigiriza kigambo kye. Yasalawo kunjigiriza kigambo kye. Success negendanga ejja. Nenfuna wisdom. Nenyongera ofuna amagezi mu kukola paka olwaleero. Naye kamba yageko abooluganda bangi mukaabye ennaku, bangi mufunye ebizibu bingi, naye nga musaba, muwa 1/10, muyamba abanaku, naye nga gwe embeera eganya okukyuka. N'osigala ng'ogenda
mu church abaka ngambe omusumba goyita omusumbawo akugamba kimu emberi ja kukyuka yebale kuzza mu maanyi naye okuzzaamu amaanyi tekyusa mbeera ekyo omusumbawo kyakola okuzzaamu amaanyi nti embeera wa Luganda egenda kukyuka n'ayogeza amaanyi nti ndabanga olwaleero ovaayo n'ayogeza amaanyi nti ndabanga ofuna emotoka ndabanga ofuna promotion eyo gyonoonya ndabanga ofuna omulimu gw'oyagala brother sister singa nteeka abantu 100 mu line ntubuuza omu ku omu ani afunye ebyo omusumba byayogera bulijjo mu kanisa muyinza ovaamu omu oba n'omu naabula so ki ekitaasa omuntu ki ekitaasa omulokole ki ekitaasa omwana wa Katonda kigambo kya Katonda kiki ekikutaasa muganda wange sister wange brother wange tulina okugoberera okuva ku ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya Mukama yawanga atya omukisa be yaguwa yasuubiza atya omukisa be yagusuubiza yabagamba atya kyenvudde nkugirayo from Prophet Moses wentandikidde sijja kujja eri ku Ibrahimu nti ali mu kimu kya 10 yeah? Naye from Nabbi Moses Mukama ayogera atya tulabye kyayogera tulabe bwagamba mu Deuteronomy Moses amala afa avaawo Mukama ajja eri Joshua ye mukulembeze asikidde Musa yayina okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi Mukama kennyini ajja n'ayogera ne Joshua n'amuwa ebigambo binayogedde mu chapter 1 verse 8 Yosua essuula esooka olunyiriri olw'omunaana Mukama yennyini ajja n'ayogera ne Joshua n'amugamba nti ekitabo kino tekivanga mu kamwako ojja kirowoolezangamu misana na kiro amakulu gaakyo kisomenga wetegereze olowooze ofumitirize ku bigambo byange n'amugamba nti olyoke olabe nti okola byonna ebiwandiikiddwamu olwokka lw'onaafuula ekkubo lyo okubeera ery'enkulaakulana era lw'onaafuna success ennungi okumaliriza okulungi so kiraga nti waliyo n'okumaliriza okubi waliyo n'ekkubo etali lya nkulaakulana naye Mukama yasuubiza nti kino ekitabo nakinywerirako n'okirowoolezanga mu musana kiro by the way agamba misana n'ekiro alokola amusoma Bayibuli zammwe misana oba ku makya abalala kiro naye Bayibuli eri kiriya emisana n'ekiro eri kiriya so emirembe giyita Mukama ayogera eri Nabbi Dawudi kabaka yali kabaka ateranga nabbi amugamba atya ku bigambo by'enkulaakulana Dawudi afuna magezi ki era yakozesa magezi ki Psalms chapter 1
Zabbuli essula esooka kuba otandikira. Soma verse 3 esooka paka ku yokusatu. Agamba nti yeesiimye oyo omuntu oyo omusajja atatambulira mu makubo g'ababi g'aboonoonyi, atayimiira mu makubo gaabo abajerezi basconers. So kitegeeza nti enkola ze tezirize size ezimu n'ezaabo aboonoonyi. Okulowooza kwe n'okusalawo kwe si kwe kumu n'okwabo abasunzi abasuubira nti temuli magoba mu kigambo kya Mukama mu kutya Katonda. So agamba nti blessed is the man. Kanji kusomere wano mu Luzungu exactly nga bw'agyogera nga gikutuza mu Luganda. Nsazeewo nkole vidiyo empanvu mukko okuyamba awuliriza oba alaba. Labayo chapter 1 agamba blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Nti yeesiimye. Muganda wangu yagala okwesiima. Ulira. Agambye nti yeesiimye wa mukisa oyo atatambulira mu kuwabulwa kw'ababi, wadde okuyimirira mu makubo g'aboonoonyi, wadde okutula mu ntebe zaabo abasunzi oba abajerezi. But his delight is in the law of the Lord. Naye essanyu lye liri mu mateeka